Semateeka era semateeka alambika bulungi. Ow'ekibanja alina amaanyi ku kibanja kye. Kye kimu n'ow'ettaka. Era ow'ekibanja etteeka limulaga okuwa obusuulu. Ow'ekibanja bw'aba nga akomplayinga n'obusuulu ate nga mutuuze abaddewo ku kibanja kye, obwannannyini bumubeerako kubanga abeera bonafide occupant ku kibanja ekyo. Era n'etteeka lirambika engeri ow'ekibanja gyaggyibwa ku ttaka. Kirikirya nti omuntu abeera ku kibanja alina okubeera nga aliyirirwa oba asasulwa okuva ku kibanja ekyo. Gwe n'ow'ettaka n'oba oyagala otya naye nga tomatiza wa kibanja oyo obeera omanya mateeka. Era nga kye kizibu ekibadde kitawaanya abantu baffe. Naye ffe ng'obukulembeze kye twatandise ye mindset change. Okubeera nga abantu baffe tubasomesa ku kiki munnakibanja kyateekeddwa okubeera nga akola okubeera ku ttaka. Ne rights ze zalina okuba nga ng'omuntu ali ku kibanja. Ddembe lye ery'obwebanga okubeera nga ali ku kibanja ekyo nga kirinako obwannannyini. Era wabanga wakuva ku kibanja ekyo alina okubeera nga aliiriddwa ssente ezo ezimusaanira okubeera nga avaako. Ekyo kyo bwe kiteekeddwa okubeera. Era abantu baffe tubagamba balina okubeera nga balwanirira ekintu kyebamanyi nti kyabwe. Ssaabasajja Kabaka mu bigambo byagamba nti oba olwanirira ekintu kyo, ekintu ky'omanyi nti kikyo nga kikuli mu musaayi tekiba kyangu kukikuddako. Ate era omuzungu n'akugamba nti equity favors the vigilant. Obwenkanya buyamba oyo afuddeyo ku kintu ky'amanyi nti kikye. Tugaane kubeera na katengo, tugaane kubeera na kutya olw'okubanga olabe babazze n'otandika okubeera nga gw'ojjirako amabaati ku nnyumba yo. Twabalaba mu Acholi quarters mu Kinaawataka ng'abantu batandise okujja enzigi mu mayumba gaabwe, batandise okubeera nga bajja amabaati ku mayumba gaabwe. Olwo nammwe muba mukkiriza okubagobaganya. So ng'ate musigala nga muli solid, nga muli muntu omu, nga mumanyi amateeka agabakuuma, temusobola kubeera nga mugobwa ng'emmomboze. Kyannaku okulaba nti bannayuganda batuuka ekisa ne bafuuka nga ba refugees mu nsi yattu. Obeera otya refugee mu nsi yo? Obeera otya omubudamu mu nsi yo? So byebintu ebimbe tuli mu kulwanirira ng'obukulembeze, era ffe twabagamba tetujja kukkiriza kubeera nga abantu baffe banyigirizibwa. Obwo bwonna obwakati Mwami Museveni bwateekawo tetwagala bubeere bwa byabufuzi. Etteeka lirikkiriya lirambika batya ow'ekibanja bwateekeddwa okubeera ng'ayisibwa ku kibanja kye, n'ow'ettaka ateekeddwa kuba ng'ayisibwa atya mu ttaka lye, tusobole okubeera nga bannayuganda bonna baenjoyinga rights ez'okubeera bannayuganda. Eyo issue it is a security issue. Kubanga otakigemera ddagala bw'okeera n'osenda abantu mu kitundu nga tobawadde alternative, abantu abafuuka banoonyi ba bubudamu. Era ekiddako abamu bagenda mu biragalalagala, abalala ne beekyawa ne babeera depressed ne betta, abalala ne batandika okubeera bamenyi b'amateeka. So security, kubanga ensonga zino zibeeramu poliisi. Ababbi b'amataka bano bakozesa poliisi, bakozesa security. Gye buvuddeko waliwo n'ettaka ly'omuzikiti gwa Masjid Kulembera wano Embuya, badiployinga poliisi ne bajja nga baagala okuwamba ettaka ly'omuzikiti. Wonna wonna wabadde kibbattaka babadde bakozesa security. Ate nga RCC be bamu kubatula ku RCC security committee tulwako RCC n'olukiiko kye nekiikibwako ne political side nekiikiryako meya. So security committee erina okubeera nga yankizo nnyo mu kulwanirira abantu. Security lwaki babakozesaamu abakwasi b'emmundu ne mujja ne mutta abantu nga walaba abantu bwe baafiire Kasokoso wano, batta omuntu n'afa, so omusiba bino omusaayi gwayiika. So bonafu wa security. Era RDC oba RCC bayina input y'amaanyi ku bumenyi bw'amateeka mu bitundu, kubanga baba balemereddwa okukuuma abantu n'ebyabwe. Be bakomanda ba security mu bitundu byaffe. Era nga tunateereza ekitundu kyaffe twetaaga security ebeere nga interested itself mu protecting abantu. Naye bo babanga abazze okubeera nga bazze okutula ddiiru ne bamafiya bawamba ettaka lyaffe, ekiviirako okubeera nga abantu baffe bafuuka banoonyi b'obubudamu. Ffe ng'obukulembeze tuli bamalirivu, tetugenda kukkiriza bannansi kubeera nga basendebwa mu nkola efaanaganako bwetyo. Ate nammwe bannansi tubasaba mubeere bamalirivu ku kye mulwanako. Bw'oba olwanirira ekintu kyo
ekintu ng'omanyi nti kikyo nga wakirwanirira nga kikuli mu musaayi tolina kukkiriza kumala gajja bakikuggyeko nga gw'otunula wabula olina okuba nga weerwanako kubanga yengeri yokka gy'osobola okufuna right yo ekyo ky'okkiririzaamu.